kyotegeeza. Anyway, sorry. Obadde nga ali mu mulokwe okola bwoti. Ne mu byonna oli muyonjo. Rebecca oli muyonjo. Anyway, I'm sorry. Olina kyusamu by the way. Ate kati oseka siri mu kuseka. Bw'owulira ng'oyagala nnyo okulivinga n'abantu olina okyusa. Mingi by'olina okyusaamu mu Rosette nkubuulira mazima. Naye tolina magezi. Kuba ozoga bagenda tebanzikiriza gendayo leero anayabazaiti nziza kukyalirako bulungi amanyi bajagadde kuyingira munda mba nina okulemezaamu abatulaba yenze Rosette nkola n'omukutu ogwa Nyondo Media kati lunaku lw'eggulo it was last week yes naye lwakumeka this very week nakubeerako Rosette nemusaba okumukyalirako ewaka mu buntu kuba kati mwekwanyakwanya I want her to be my friend kati mulemerako njagala kumusembeza mumanyi njagala kumusembeza mpola mpola kati nemusaba nzijeko ewaka sala kwogera nnyo kuba olwebye tuli waka nemusaba nzijeko ewaka kati ndabye njagala okusoma muvi soka mutegereko omukyalo ono yange sombula tambula nange tugende munda tube tutukonkone oba gyali yali yampasa walizo nabye nzikutte kibaita okukwata enkoko omumwa nkedde bukeezi nenga atya oyinza okulowooza ngena byengenda okukolayo omanyi omuntu obeera nga kugambanga naawe oba weetya anyway kamba buli ekintu kimu abangoberera yes munyiga nesigaanye munyiga nemuvuma n'ekimu kya byonna musigala mugoberera era musigala mulaba kyekinyumira kakati mu byonna ekizibu kyennina ndi mukazi mulungi nga bw'okiwulira era ndi mukaka mulungi nga bw'okiwulira kyova olaba nti ndwawo okufiisa emikwano oba omuntu mumira musemberedde nemwekwatako ndi muntu mulungi naye obuzibu kamera simanyi kyendaba kubanga nze mama wange yaŋŋamba nti waliwo jjajja wange abajjajja wange kale oli eyazaala tata wange kati yembeera ne kamera yali yemulalula kati waliwo ekintu ekyobuzaale kati nze gwe mulaba wano bw'osanga nga siri mu kamera nze ajja asinza okubeera omuntu omulungi ku nsi kino mbabuulira amazima naye obuzibu bwe buva omuzimu mugujja nange nga simanyi ntunuza mu kamera naye nzize neeteeseteese saagala kwogera bubi nze neebuuliridde nengamba Rosette wadde oli mu kamera kakkana nakati neebulira Rosette kakkana otuuka mu nnyumba y'omukazi kakkana beera n'empisa assuming nti waliwo kamera gezaako kubeera omuntu mulamu tugende ekizibu kyakutuuka eri n'enkola ensobi Hello baby girl, how are you? Is mama inside? Yeah, but she's in her bedroom. What is she doing? I don't know. Is she expecting me? Of course. Of course. She is. Thank you, Mama. Thank you so much. Kakati, what is your name?
My name is Abigail. You're Abigail, eh? So you're her first daughter, sir? Yeah. You're so beautiful. Thank you. Okay, go and tell her Njondo is here. Yes. Yeah. Nazidi kumepisa. Nazidi kumepisa. Hey, how are you? What is your name? Tina? You're so beautiful. Is it? I'm coming with shoes. Is it? Put your shoes here. I can come now. It's okay. That is my height. Kazi kirina ssente zaakyo kyaseetinga ewaka. Kiri mu lubiri. Kazi yaseetinga. Ekyo kye bayita okwemakula. Kasita taliiwo. Simunya musiraamu. Luno lulimi endiwera 50 kino lulimi nga situteredde. Consolidando e unidad luno lulimi ki? Abigail. Abigail. Yes, Auntie. Where's mommy? Call her for me, please.
Nyondo sanyusa. Wait. Linda ko sinakubira ko mu kamera. Ndi wakunyumyako naawe. Ebyayero si byampaka bya bulungi. Wale kunkyalira. Naye bwe dda mu kamera. Naye obulira ng'oyagala kubeera mukwano gwange olina kyusaamu. Bingi byolina okyusaamu by the way kubanga byokoze si birungi. To be honest with you. Naye katukireke. Naye bwe kyolina omanya nkulabye byonna byobadde weekola byeweekola. Bidescribinze buli kimu kyobadde kikyotegeeza. Anyway, sorry. Obadde nga ali mu mulokwe okola bwoti. Naye byonna oli muyonjo. Rebecca oli muyonjo. Anyway, I'm sorry. Olina kyusamu by the way. Ate kati oseka siri mu kuseka. Bw'owulira ng'oyagala nnyo okulivinga n'abantu olina okyusa. Bingi byolina okyusaamu mu Rosette nkubuulira amazima. Naddala ng'oli nange nze ngenda kukyusa by force. If you want to be with me, you have to change by force. You'll either like it or you don't like it. Nenga si kirungi. It's not proper. Nawantu w'otuuse first day n'oyingira ng'aziifu wawoowe n'otandika kwekyankula kyanku. Anyway, tusanyusa okukulaba. Tusanyusa okukulaba. Ntuuse omugenyi mbeera muyite. Era omugenyi abeera anete wampise. Tesa kwise ne wankubidde essimu. Tosobola kujja buzeera n'ogwa ku maka g'omuntu bumu kati nze yakusaba. Wansaba correct. Mba muyite oba mba mukkirize. Omugenyi omuyite siri muganda bulungi kati biba binkaluubiriza. Ndowooza mbeera mugenyi mukkirize. Kuba nze yasaba. Siri muyite tewampitako. Sikuyita bagamba nti saakuyita. Saakuyita oba sikuyitanga. Naye wansaba n'oŋŋamba oyagala kujja kunkyalirako. Omwami aliwa? Eba naye Nyondo. Oyagala nnyo oteeka ennyindo zo mu bantu okola otya ekisooka mu byonna. Njagala mmulabako. Wali ku live waŋŋamba oyogera naye ali mu Amerika. Ate kati saawa eno obuuza omwami aliwa. Yambulooka. Bashi yambulooka. Bashi yonna gy'oli mu blockingire ddala. Yambulookinga. Tayagala no sense. Nali nsusiza nno za kajoogo. Ennamba naye nyina okugifuna. Nomanyi yagimpa? Tomanyi yagimpa? Ate nze mmanya nti gwe ebintu byo byonna bya surprise byonna byewuunyisa. So how can I know? Nyina Aki yagimpa. Aki namba moja. Aki namba moja? Nga wani wa Bashi? Bashi alina nze nzekka naawe. Kulaba nzizaako. Toddizibwako naye. Tebasobola. Omusajja amulaba edduka. Kyo kituufu. But again, ne wabanga asaze okufuna haki musajja musiraamu. Aliwa njala mulaba. Taliiwo saawa eno. Taliiwo. Musajja akola emirimu gye gimutambuza abeera wano wali naye saawa eno taliiwo. Ojja mulaba. Nagamba naye yeegomba okulaba omuntu amanyiira amaka ge. Okitegeera n'oteeka abaana be mu kamera. Nasooka nenjogera naye ku ssimu nga twogera toyogerangako naye. Tiyali muzibu nnyo okusooka naye kasa kitegeera nti yenze yambulookingirawo. Mpozi nga naba bampanfu naye bangamba ya Bashi. Toyogerangako naye. Bashiri talina budde bwogera. Akola action. Talina budde. Anyway, kasobola tuveeyo kabiira nga wakola ssente nga gwobeera mu lubiri abaana gye tubeererayo mu bed space nga tusula kutula bwaggulu. Anyway, no, this is normal. Sorry. Toddamu kyogera ekyo. Buli muntu bonna nga tuba n'entandikwa. Naye nga toddamu kyogera kubanga ffenna tulina we twatandikira. Ate kati ekyenkugambye. Kale ng'oli mu lubiri tugambe. Kati ate nze nina we neegomba ne mpulira nga neegomba. Nina mukwano gwange mu maaso eyo we tuli batufunye omukisa olisobola omulaba.
naye bwe tuli mukyalirako ojja kwewuunya ojja kugamba naye wano so nze ndaba siina na bwendi because abantu babeera mu lubiri babeera mu mayumba kati eno tosaana nagiratinga teetaaga nagiteeka mu rating naye amaka malungi mpisiza amaaso wabeereka wabeereka ekyo ekituufu okugamba wabeereka walungi wabula sigamba mbu ate si kyekisingayo naye nga gye bujja mu maaso tugende ku kinyusi omanyi omuntu onotuuka wano eno ng'oli bibyo ng'oli oyo soft like weekozesa ng'omuntu of course wabeerayo ne gye bayita gyenvudde oba tugiyite background kati buli muntu agenza okuva e Uganda najja wano eno buli muntu alina background era buli muntu alina mulimu gwe yasookerako oluvannyuma lw'ebyo byonna naye nyina okujja manye Rebecca yaani Volvet yaani kubanga tulaba abantu kutambula tulaba abantu naye nga tumanyi ono yaani kati wankyalenjinga nnyo that's why ate nze kino mbabuulira nti nze siremererwa kukwana muntu siremererwa kubefriendinga omuntu n'obeera ng'oli mukambwe okomawa kale kyanga katako nnyo njagala okumanya Volvet yaani kitonotono sigenda kuyingira nnyo mu vi naye tunyumyenyumyemu ku bulamu bwa Volvet kuba waliwo omwana ayagala okusisinkana kati kaŋŋambe nti saa zino olinga oba oli role model we era wabanga atula kuno ku Nnyondo Media nga kwali kimanyi njamuwa chance muleete wane waka akulabeko alina byagala okwebuuzaako kubanga omwana teyakomye okugenda mu comment section yazze neeno omugundi zino messages za TikTok omanyi kale messages zinkyankalanya nnyo oli wajja ku WhatsApp nyangu ocommunicatinga naye kati zineeno oluusi osangayo messages mmeka zaayita nako ngeno kola nga ngisangayo namuddamu kimu okay naye waba nga alaba vidiyo eno njagala gye ku namba yange kubanga tebula kweri onakkiriza okumuhostinga ewaka akulabeko kubanga tali n'omu naye ate ye yalemera ku bintu yawandika ebintu biki mu comment section buli vidiyo egendayo neegomba okusisinkana ku mukyalo oyo Volvet Rosette neegomba byebigambo byawandika buli comment section oba Facebook oba TikTok oba kweno ku Twitter oba buli gineteeka kakiripu konna ajja nakumetenga ekintu kimu neegomba okusisinkanako ku mukyalo oyo Volvet osobola okukkiriza omuntu okukusisinkanako mu buntu nayogerako naawe mu nsonga eyo kyensobola okugamba mbu kisinziira omuntu kyaba yeetaaga kubanga ebiseera ebisinga by the way to let you know wenkolera wali a bit sensitive apart from business yange gyenkola nina wenkolera wenakugamba ekitongole kyenkolamu kyesobola ku announcing wali so sensitive kati ebiseera ebisinga omuntu okwagala okumiitinga personally mba neetaaga okumanya ayagala kumiitingira nsonga ki okitegeera bw'aba ayagala mentorship oba ayagala just kuba mukwano gwange and then for that case tusobola okulaba bwe tukyarranginga sijja kugamba mbu kigenda kunyangwira naye ate tekigenda kumbeera kizibu again but mba neetaaga osooka okumanya lwaki abanyoonya lwaki yeetaaga okumiitinga nsonga ki okitegeera so in short siri so open like olugi si luggule like anytime I can be flexible to meet someone anyhow nedda kituufu tujja kulanga gyekisobola okwarrangingamu nemwe opportunity eyakusinga olina osooka otegeera kyennyini sooka omuscreening otegeere ayagala ki sigambye mbu kyamaanyi nnyo oba okumiitinga kuba siri serebu okitegeera siri ndi muntu wa bulijjo but nange ng'omuntu nga bwe nagamba nina principles zange so kisinziira lwaki oba oyagala kumiitinga nemmanya kuba munange ensi si nnyangu ebinza olowoozaamu omuntu ayagala kumiitinga abantu bakozesa opportunities ng'ezo already n'alaba nga ebyo ebiriwo n'agamba
this is the chance for me okutuuka wano bakola Omuntu ono nkole kyempulira nkola ki kyenjagala kati nga naye bwe wakola okitegeera tujja kuba nga tumukuba mu ttooki. Eh, Volvet yani mbadde nsaba just olwakadde tutemetememu mpola tumanye kubanga Volvet sirinya sirulyangako ndi tutumwa muntu nti Volvet nange mpulira Volvet ne mu kaseera akemabegako nawulyanga linnya Volvet nenga n'omuntu sokola ki simumanyi paka wena kumeetinga ku B2C lwategeka ekibulo kya B2C ntukola ffenna that's when wenamanya nti egwani lwaki wetuma Volvet tugende lumu then ojja otya Dubai wagira ku mulimu ki kuba nyinako eyangamba nti oyajjanga Kadaama oyo Kadaama ekitali kibi si kibi bulira ekituufu yes buli omu aba ne humble beginning definitely so nze precisely nsobola okugamba mbu okutandika life journey yange ey'ekyeyo bwe namala senior 6 waliwo omusambi w'omupiira bamuyita Godfrey Massa, big ups to you. Twali ba neighbors ku kyalo kyaffe, so na waliwo opportunity nga agenda kusambira omupiira, yali mu Uganda Cranes, agenda kusamba omupiira naye nga agenda kusambira wa Cairo. Then ne wabeerawo n'omusambi yali goalkeeper wa Uganda Cranes naye yafa bamuyita, may his soul rest in peace, bamuyita Abe. So kati baali bakyali bange nnyo ne bajja nga nakamala senior 6 ne wabeera opportunity eyo free education university okwenrollinga mu Cairo. So ne bajja ne bagamba Rebecca waliwo ka free education oba osobola you know tetenkanya leta documents Egypt university yeah. So kati ate na scoringa bulungi mu S6 kati ne bangamba that's a good opportunity nenziruka ne ngamba mami mami ABCD mami wange nasanyuka nagamba what's the procedure ne banyamba ne bakola paperwork abo bennyini entirely, and that's how I found my journey. Ndi kubisalasalamu kuba sijja kwogera every dot nesanga nga ntuse Egypt nensomayo emyaka gyange ena nenjimaliriza ne mu Egypt ne meeting y'abantu bangi definitely kati from Egypt that's how I found my journey wano mu UAE. Finding ati journey yange na meeting someone yali aze nga avudde Dubai aze mu Cairo nga ina byazo kola then neyekanga nga ayise mu university kali mu kuyita mu university n'agamba waliwo program it actually Nokia Networks mu Dubai bali ba hiring kati ate nga department generally nsoma nga bya networking kati n'agamba mbu there's an opportunity for young entrepreneurs ne networking muso okujja mu Dubai nempulira nga it's a good opportunity okujja nemba nga joininga kati mucho nampa invitation. That's how I came into Dubai. Kali bwenzija unfortunately nebita succeedinga nga bwe nali mbibala mu networking kwa nali nzize nga nze directly mu Nokia networking mu Dubai one. So kali bwe ntuuka I think bali bagala more experienced nga n'emyaka at least department gye bali bantaddemu gyali minene ate nga I was a very young lady that time. So nga balaba beetagira ddala someone with experience. However, chebangamba ne bagamba what we can do tusobola okusigala nga benefits we sustaining nga Nokia ezikuwa but you can find another opportunity. Then that's when the talk cancellinga. Kati netandika okola job search. Nenyonya emirimu. Kati mu kunyonya wana Dubai. Mu Dubai. Ikize na wakozesebwako. Yes. Nakozesebwa definitely. Nenyonya bwe nyonya nensoka nenfuna mu Alshaya company bagita MH Alshaya bagita Bath and Body Works. Kati nenkolayo naye nga bwomanyi ndi so aggressive nze muntu atayagala kunkozesa ebiseera ebisinga ate bwoba onkozesa olina okumpa kyenjagala in terms of value. Kati bwe nabeerangayo nga mpulira sisuutingawo. So era ndoza n'abamanyi abakyali mu Bath and Body Works bali bantegeera because nali nga mbuguma
nga mpulira no this is not my place sinabeera wano so nenkolayo emyaka 2 nempulira nga nsomye ebitabo byange why would I stand here like this nempulira nga tekiggwa omusala gwa mmeka omusala bwe na joiningira baali bagaba 4,500 ng'olandika na ssente nnyingi 500 buna kitundu kuba nayingiranga bagiyita visual merchandiser kati visual merchandiser beba abategeera kati yangamba nti wajja wano nga Kadaama bakulikuutinga nga Kadaama sikola nko nga Kadaama bukyangambera tetugwisaamu maaso kubanga abasinga twakolayo kamwakwogera ate era singa nafuna opportunity nga gwe gwaliwo gwe nangikoze so me am open naye era sangiruddeyo because nemanyi ekintu sagala nyo kintu kimblockinga in one place sagala kintu kinsiba mu kifo kimu njagala nnyo okubanga I can be in a place where there is so many opportunities so bwenva mu MHL Shire ne meeting another friend of mine right now actually ali mu Hungary. He's a very very big ups to him as well. Nangamba rush to applying como Emirates Airline. So nenkola application yeyo ne applying ne bampita for an interview thanks to God ne switching anengenda mu Dinata ground service customer service agent so kama nanyamba nayo nempita nengenda nentandika okukolera Dinata. Omusala gweyongerako era si mungi nnyo kubanga that time when I joiningira nema kitegeeza okutandika na 1,450 ne kati nze kyantwala mu Emirates nawulira nga erinnya lya company ne profile yayo was different yanzizaamu amaanyi nempulira neŋŋamba okay kubanga wano mu Alshire mulimu benefits ze twafunanga nga weekanga oyingidde n'akakaaga so kati ate eri ground service at that time bali basasula n'osukakaaga okitegeera maybe kyenanyumirwangayo nga luusi ofuna 4 days off okitegeera ng'oyinza okukola mu wiiki n'obeeramu ne 4 days off okitegeera so benefits nazo ezaalimu Emirates zaali nnungi ebiseera ebyo I think nali mbeera na Ticom I remember so nengenda nenkola nabo and life moved on era nayo saalwayo kati mu kukola jjukira buli wembeera so you never settle for the less. I never settle for less kati mu kubeera nga nkola nempulira ngo awo sikyayagala nga neebuuza bano abakola company zino bakikola bati bantu ngaffe balina omusaayi ngaffe lwaki nange sibaako nakinkola ki just hold on Abigail can you bring us something to drink yeah oshegera bakikola batya because in between ng'ogenda okulaba nga abantu omuntu ne banali nkola nabo nga bafuna logistic companies ne succeeding nekyeteekamu ogwo omuzimu ogwa speed ne gunyambala nempulira kati nga I need to n'obuguma ate bwe buzibu mbuguma bubi bwe mba njagadde ekintu I make sure I get it how I don't know but I have to get it so I'm a go-getter netandika okukola research yange nembuza okukola kinenkola I remember nakola research for a cleaning company actually which is existing right now bagita Sparkle Touch cleaning company nengenda nenjigulawo nentandika nesooka entawaanya because cleaning company erimu of manpower okozesa abantu okufuna contracts ezo nempulira nga sikyasobola kubalansinga omulimu eno neeno neŋŋamba kati n'okukola decision I have to resign nina okuresigninga anyhow nina okukola ki okuresigninga yeah thank you my love yeah sorry oh my god thank you so what thank you dear okitegeera yeah so neŋŋamba nina okuresigninga yeah then ebisooka bimpuuba nembikaminga independent nebimpuuba nengenda nenkola
paka natuuka n'empeza abakozi natandika ne first employee wange bamwita Henry Kivumbi. Big ups to you up to now tuli fena ya so ne tutandika paka bwe naweza 20 employees nga tubeera tugenda cleaninga different homes residential commercial Akoya Abu Dhabi wonna nga tulumbayo nga nange physically I get involved okitegera nga nfuna contracts ez'amaanyi by the way kati mu kufuna ezo contracts nentandika okufuna contracts mu consulates. Watandikira how I want to nayingira ntya consulate mukwano gwaffe gye yakusangane nenfuna contracts wabi nefuna contract omwana yagamba ojja kusanga abantu abalina connection nefuna contracts mu consulates ya kati wenfuna consulate kati consulate yemu just genda kwatula nembabuuza naye bana enkoze ntya okubanga joininga consulate yammwe kuba ndaba abantu bakola kuba nalabayo abaddugavu nga bakola munenga bagamba no you can go online wasomerera ki nembabuulira ne bangamba kale ne bampa site yabwe ne applyinga kama Katonda ate ebintu era bya connection oli yanconnectinga nangamba teka email ku kifo bwekiti ne bwekiti munange ne bampita kati ebitabo byange byanneeyimirira byakweyimirira tandika eddala awo yes bannaye gwe wenna ali ku mutu gwa Nyondo Media ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama okubanga nsobola okutulako ne Volvet mu ntebe yeemu ate nga ndi waka ne tunywa okunywa akawo mu bwe kati ekitiibwa n'ettendo mbiddizaani Mukama Katonda naye mu byonna njagala mbajjukize nti bannange tulina ebizigo ebirungi ebya Nyondo Gleam ebizigo birabika bulungi bikunyiriza nolabika bulungi abasinga mumanyi kuba gye twatandikira nsanga abantu ne bagamba Rosette bannaye kati ate kiki so mutunoonyeeko ku kizigo ekya Nyondo Gleam tube nga tubakolako mpozi n'abaana bannange Rebecca kino ndowooza tujja kutuulamuko okunyumizeemuuko kubanga natuuka ekiseera n'endowooza neŋŋamba kiki kye nsobola okukola ewaka eyo nga kisobola okuyambako abaana ddala bankuba kyeyo si bo bokka ne bensiza okuteekako essiira kubanga ebbanga lyemaze wano mu UAE tosobola kusinkana mwana omu agamba nti Rosette eri atutte ssente yange ndirinze nnyo ne ssente z'abaana ndi muntu omwesimbu era bajja kunneesiga nina amataka g'entunda ewaka kino nga tuggyako kamera ngenda kunyumiza bingi kubanga abaana tubeetaaga okujja okutusapootinga ne bafune kye bakola kye baagala otyo olwo otandise obwongo omusayi gwabuguma dda obwongo bwefumba oli awo kati nga ka stress ka cleaning kantuddemu jjukira wali wamanyira salary oli wa 9 to 5 kati otuuse ekiseera olaba salary tajja naye nga toyina maintaining osasula abakozi license onogirenewinga breakinga even neŋŋamba nina okuddamu ate nzire mu 9 to 5 mu buli ngeri kwe kuapplyinga mu consulate bwe applyinga Mukama nannyamba ebitabo nebikola ki nebikuyisa nebimpisa muwerera abaana nenfuna omukisa nenyingira bwe nandiwingira bwe pap nemanya mukati ekyo nkidominatinze sikyasobola kudda mabega mu buli ngeri kati kwe kutandika okukolera consulate emu eyo tutandika okukola nempulira kati we nali nkola within mu consulate nga bakola nnyo events naye nga babuwa balala neŋŋamba naye kakati lwaki nga bagaba events ezo ne bazigabira abalala ate nga nze kennyini nsobola okuba bajja omusayi gubugumirawo kati si kwe kudduka okukola license ya events Volvet events neŋŋamba kakati kitegeera Volvet events weeva erinnya kati Volvet kitegeeza kintu kiri smooth kuba akalimu nakafuna ka contract kali smooth nnyo naye nga alina onyonya ekintu obwe n'ogamba kubanga ze kennyini oli we yaneebuuzako naŋŋamba do you know any event company that we can be giving contracts to do our events neŋŋamba wow what a smooth contract like what a smooth path okitegeera kyokka abuuza nze neŋŋamba naye ono Katonda naye onjagadde luno nemugamba oh yes I do nemugamba what's the criteria
Nangamba no alete events license ye biki tumuregistering naye kitegeeza ajja kubanga ya handling events zaffe all through ate nga basasula yali mwaka annually opportunity nempulira nga mugende nga how long do you want this ko ye n'agamba no we want as soon as possible naye abaliwo already batstressinga like tebali organized biki jjukira nkolamu so mbategeera mmanyi buli kimu bwe kitambula ne mbagamba no worries ne ngamba kati nina event company eriwo naye ng'ekyali mpya naye balina experience ne registration yaabwe mpya olwo ntandise kwekubira ki paasi kati awo omukazi gwe nali njogera naye oyo ahandolinga events eziyingira mu consulate n'agamba kakati gweyogera naye woba omumanyi we trust you muleete batandike okuba nga bakonze no problem nze gwolaba nadduka nenzigulawo license ya events nga balinga gwe bagoba obugobi agakatonda nadduka emisinde nengenda nenkola registration actually that time nzijjukira bulungi nali neetaga approval ya liquor along with it kubanga Abamerika bakola ki baagala nnyo liquor mwenge mu bintu mu events zaabwe so nga nofuna ne license mwenge so kati nengenda nenfuna enkola license nengimaliriza ne bansaba erinnya nenjiwaayo nengenda nengisubmitinga bwe ngisubmitinga tebaatekako na thought kuba baali beetaaga they did not even bagamba as long as you've screened the people olaba nga nanyini waayo okitegeera kakati obuzibu bwali bujja erinnya lyange mweriri ate eba conflict of interest okitegeera kati we twasubmitinga gye twali tubiteeka mu department it took them time to understand mbu oba yenze naye ng'ekirungi mwalimu omuloko nateekamu omuloko nga partner Mr. Hamdan oba mulala nedda mukyala wa Mr. Hamdan gwe nakugamba mbu mukyala tumumitingako ddi omanyi olina connections nze mbuguma omusaayi kakati engeri gye byalimu consulate ne mugamba mukyala wa Mr. Hamdan ne musomera ne mugamba nkubulireko bamwita Mariam ne mugamba Mariam waliwo issue bwetyo naye sisobola osobola okumbakinga up n'agamba no problem wala kasita tubeera ba partners ne mugamba ne wobeera partner with responsibility sina buzibu nakkiriza so ne tukola ki n'abeera nga yanyimirira mu maaso kati n'ajja ne tusubmitinga ne tutandika kati from there consulate eno nga buli we tukola event ya consulate ng'evaayo bulungi bwe tuba tugenze mu aba British consulate babuuza ani abakoledde event nga bagamba Volvet event kati nga tufuna contract ya kati sofa tulina contracts nga 9 different consulates mwe muli Kenya mwe muli Mozambique mwe muli US mwe muli British mwe muli ene yaba Congo Brazzaville kati twafunye yabeeru okitegeera Malawi okitegeera kati ate Nigeria sasobola kutwala gundi yabwe kwabo balina mu Nigeria bakwasaganyako but we always go into their gundi so mfuna omukisa ogutambula mu different consulates because of those contracts that I have even though nange nina consulate gyenkola kijyenkolamu yes so kati journey yange bwetu bwe yatambula as far as my career is concerned kati nengenda nga buildinga that's when in between nempulira nga njagadde n'abana Uganda Volvet yes kati amanya gaffe amatuufu tukuloge bulungi otukakase ekyokasilogeka era omuntu era nayagala okundoga aba ayononye budde nawulira akuyita Kabiira ono omuloko akuyita Kabiira akuyita Rebecca ampita Kabiira Kabiira ono mu Luwalabo kintu kinene muntu omunene oba ekintu ekinene like if someone calls you Kabiira that means oli muntu munene mu ggwanga Kabiira oba ekintu kale ekintu ekinene oba omuntu omunene kati erinnya lyali kuwa bali kuwera wano linnya lya kika ewammwe Kabiira litegeeza ki bwammwe litegeeza ekintu kya muwendo nnyo like zaabu ky'omuwendo something sasa byagala kufanagana kune kino nti ekintu ekinene
something spacious. So bazadde bange family gye mama wange ne tata wange tuli baana aba kati sister wange omukulu nze ali disabled aba deaf and dumb. So kati bwe baddamu okuzaala nze bali already frustrated. Okay, neyasooka nga pressure, family pressure, nebalowooza nti maybe n'owokubiri ajja kuba bw'atyo. Kati bwe baalaba nga ndi okay ne bagamba lino zaabu ate era baakoma ku nze era tebanzaako tuya only two. Ne muzeeyi namubuuza, muzeeyi tolinayoko haki oba bamaama baali nga abazadde tebayimiridde bulungi financially? Family yange teri so tesijibala mu family y'abagagga tesibaavu. Tuli mu family ya Crispus Kiyonga eyali omanyi yali Minister of Defence. Brother oyo uncle wange. Ati mwali bubi. So tatange si yali obubi nnyo ate si yali obulungi. Family nnungi. Moderate Kale katugambe. Kati ekibazaalisa abaana babiri kyekyaki bali batidde okuddamu okuzaala disabled? Sijja kulimba simanyi nakati nkyebuuza because olaba ndi so you only two, mama ne taata? Yes. Ne muzeeyi recently namugamba muzeeyi wankola bubi singa wanfunirako someone. Kati mama takyazaala? Mama akuze omuntu ali mu 60s. Takyazaala taata? Dadi wange ali 72. Kati owulira otya okuba nga tolinayo bubi nnyo era so you only girls. Tolina na mwana, tolina brother? Sina okutoolako abalonga baali banzirako, nina abalonga banzirako nebo baabuuka kati mama we yakoma era we yabazaalira lwenyini we yabaabuuka n'akoma. Naye kati nze neewuunya era tatange muyita muzira. Kwa neebuuza ne ngamba ku bulungi bwo kwa musajja mulungi nnyo naye n'otabuno so yagana okweyongerayo okuzaala ewalala? Teyaddamu. Naye abasajja baffe kati bazunganga teyaddamu era paka nakati era nze bulamu bwabwe nze buli kimu kye kimu kya mama nze buli kimu ky'abazadde bange. So they mean a lot to me. Kyova olaba ebintu bino bwe baabiraba baawulira bubi nnyo. Kubanga tatange ampita role model, ye muntu asooka yasooka okunkubira, ayagala nnyo okubeera ku mpewo like alaba nnyo. Naye kino kye nnatidde Nyondo Media esaasaanya yatuuka paka ewaffe, yatuuka mpaka waka mpaka bannange esaasaana kubanga naye ate oliko abantu nyina abantu abanumba ndooza nga mutwalo. Mwe muli bamulamu, mwe muli baani, owedde gwe. Nina mulamu wange, big ups to you. Actually si omu bonna mbaagala nnyo bambi because bannwanira. Nyina abanumba awo biki naye balamu bano bakulumba si basista bange. Nze nyina abantu ab'enjawulo. Yes, nyina abantu ab'enjawulo abajjanga si basajja siki waliwo n'omulala nga oba yali akola muki nga neddobooza ngeri gyayogeramu nagamba eraza ekiki kyennyingirira bukyanga nkola akamanyiro leero ate nga kyaka kisusemuko eno kadda kanonye emabega Kabiira nzijukira neewunya okuba kati nti otudde mu kutu gwa Nyondo Media na mirembe biri ebyaggwa n'okutandikira ddala teyali kukirizako. Nzijukira bwe twasayininga contract nga tukola ku B2C naawe okufuna interview kuggwe nga eyali the owner of the event kyaba nga kizibu okutunuza mu kamera oyogere. Era akaseera kawo twali ne media ne wiiki emedi nagabalako mukyala atya ki oba atya kamera oba talina bigambo oba kitwala tugende ngamba kubanga bali na kadrop kabali bagala okujjako naye nga wali toli muntu nnyo wa kamera. Kati neebuuza engeri gye nkuyingiza mu kamera ti saa zino otudde neero zete nange nina amaanyi nange nina amaanyi okuba nga ssaawa zino nkutuuzizza si kyangu. Anti kati olaba ebiseera ebyo ate nga sigenda kukuta ojja kuba otudde mu hot soup. Sigenda kukuta
njagitubula ebiseera ebyo byali more of conflict of interest nga bwe nkyogedde from beginning nali naakamala kuyingiza company mu consulate kyokka kati maze ogiyingiza ate bandabe nga ndi mu mutimbagano ate ng'erinnya lyennyini lye nayingiza okitegeera ate bagamba okay oba bazuukusizza right now it's okay kati baamala ddo kitegeera kuba namala ddo tereeza sikyalina buzibu naye ebiseera ebyo essaawa zino tokyalina buzibu sikyalina buzibu wa kamera twatumanyi otya buti kusowolayo nali nsobola oluzinga omulimu eba conflict of interest because okola eno kyokka ate kampani ngitutte ene erinnyirioza nyino ndikuyitanzekka nina omuntu gwe nalabye ali kuyita naye tujja faafaagala erinnya lyange abo baleke naawe lyange saagala kulya muntu yenna kuyita matakombiiri abo baba balina gwe beegomba baba balina gwe beegomba mbu bampita ate kati omuntu yena yena waddembe okumpita kyayagala eryo lyange mukwano teri muntu nina kyenavaako ate eri muntu alina right kuyita matakombiiri oyo nze abakadde bokka kati nawe oli mukadde wakaddi oli mukulu nankulumandwa so embeera bwetyo naye nze sina buzibu na kamera as long as camera eze in a right way kati kyova olaba last time nanyiga nnyo because kisobola okunkosa teyajja consent tewagifuna tusaaga nnyo tuddeyo eyo kwabulwa embyogerako nnyiiga twavaayo kituufu so kati yoyo volveti bwatyo bwatandika then volvet tuli mu recruitment azadde mother company because it's a group of company tulina cleaning tulina events ne tuba ne recruitment kati eyo gundi ebeeremu license oba zeyawulamu no nze nagicategorizing as a group naye ng'erina subnames naye we mba nkola nsasula license emu recruitment eno ekola etya recruitment anti waliwo eya outsourcing mulimu categories ne wabeerawo internal recruitment ne wabeerawo ne recruitment agent nga ye basically asobola okusupplyinga abaana ne basasula kampani salary ye nasasula abaana eya manpower byanjawulo naye nze personally ndi mu direct employment I execute contracts from companies nga boolaba Transguard, Adnoc, Aldafra okitegeera yanengendayo ne mbagamba nange nina kampani esobola obasupplyinga abaana from ensi ezenkanidde bweziti olina obbawo emiwendo gy'ensi nina capacity esobola obbawo abaana ABCD n'obanyonyola kati ne bagenda through yo ne bakusaba byonna ebyetaagisibwa requirements zeetaagisibwa naye ne bakuwa demand ne bagaa tuwoba abaana 5 mu nsi twagalayo Basudaani Banagana we batyo gwe n'oko Ethiopia then n'ogenda n'odiiringa ne ba agents abali ewaka n'obawa demand letter naawe through my license kuba kati eba recruitment kati gwe ne basupplyinga gwe n'osupplyinga nokimanyi oli munene ng'erinnya lyo Kebiira oli munene ng'erinnya lyo saagala kubuuza bintu bingi ennyo kubanga wenkubuuza ebingi ennyo bijja kuggwayo nga sina kindeeta tutegedde Volvet linnya livaawa kuba malinga nebuuza Volvet nawulira Mr. Hamdan oli omuloko ng'akuyita Rebecca ate n'okulya ng'akuyita Kabiira akuyita amannya ag'enjawulo naye waliwo embeera yonna yero sensi yanti bagamba oli matakombiiri ne Mr. Hamdan kakati listen I have more than nga mikwano gyange I have more than nga temusukkawo tosobola sukkawo kati let me tell you one thing tosobola kukola nsobi neweesussamu abo abantu kati what is so special with them bw'oba oyagala kuwangala n'abo abantu n'okufuna kye weetaaga olina okukeepinga relationship yo mu eyo level kasitosukkawo byonooneka oboge togenda nafuna kyoyagala naye kati nze at any time kugambe noweziba saameka nkola college emu ninaye n'omukyalo omulala
eyalabye gundi eyo gye watimbye yankubidde Gamuki. muloko bananyini almula plaza okite alftame company ogimanyi muwala wa alftame nene alftame ogimanyi naye muwala we yes mukyali wange yalabye ebigundi yalabye ebyo ebintu byo byotimbatimba nangamba Kapira what happened biki bino ne munyonyola okitegeera ne mugamba by the way promoting aka platform kono mu kayagala nnyo okuba hosting no bwaguuga namugambye tumufunako ddi no it's okay the thing is that mbadde sina meeting naye nabadde mugambye nagamba what to talk about what ne mugamba kati oli mu Alftame you have a lot to talk about abantu bayige bakola batya ebintu by'emirimu baba applying batya mu Alftame ne wankubadde kale goli mwana wa Alftame mbusigwe ki ne baganye okumanya ebyokwogerako bingi abantu bali bagala okumanya ebintu ebya UAE1 era twani Mr. Hamdan Nkolo yatuyamba ne tumanya akwa mugwako bugwe ekituufu teyali ready prepared singa ali prepared yange badde more organized kituufu so kati yangambye mbu it's okay we'll arrange then ojatula nabo ngaba basatu gamba walayi ojatula nabo ngaba basatu but I will not be involved sagala kubeera involved just oyina preparing ebibuuzo byo byagala okubabuuza Togenda Ghana. I want you to be there. Kino nkyogerera wano. Sagala nnyo kweteekateeka mu kamera. I want you to be there. Kino nkusabye busabe mu kamera era wano wennyini. Kati eyo watuvuddeyo tugenda kumala budde bungi. Bonna akubuuza byonna olingamba olulala. Bingi byendeseeyo Kabira era baga kugamba nti bonnange njala kujja tudiscussing ku kino sagala ogambe byonna nabikugamba tobingambye byonna just wobeera 100 twogedde ku like 10% si byonna bingi na katuyagala kumanya n'ebyomu kisenge kuba ndaba kyetaagisa nayo nja bibuuza mbimanye manye mukulu Bashi yakuwaaki okubanga oli wantu bwamu bwoti tosagasagana oli mukakyala w'amaanyi bayirawe mpozi kambeko nekyenkugamba aki namba moja kasi namba moja namba mbiri ogimanyi kikyotegeeza kati omusajja teboogera abakazi baaba nabo kaakati bwe namala okufuna eyo ogwo omulimu gwa Kingsley omusajja nonna namukowa asala nakugala linnya lyenze yanta namuddukako bannange omusajja yali agenda kunzita ayina empaka naye wawona olubabu beweetaaga you just need those kind of people kubanga naawe kenyinto screening aba clients bo you need to screen tolina procedure nadduka ekirungi talina namba yange sina namba ye manager alinga mukwasaganya boogera nani oba bakupanga bupanzi mbulira amazima be honest ombuli kati leero kambere honest sina muntu yampanga wabula manager wayete ogwo omulimu tukola kintu tugukola wabula nyina omuntu eyantuukirira nga nze ng'amaze okulaba ekintu ekyo sagala muwayiriza mukazi wattu talina kyeri akola ki wabula later ng'amaze okulaba what is happening nkwende ebintu twatugende ng'akola ki just erinnya lye nali bakugundiye ng'ampeereza message owulira nendiraba ku ssimu ng'akutumatuma no yankubira esooka nteekako messages nanga obanga oli ffe tugenda kwogera mu biki nankubira ne twogera wabula omanyi nti nange siitira nnyo okuzibikira bintu nga naye ampa omulimu gwakubiri okola otya mukumpa omulimu ogwokubiri ekiro kinywerezaamu ate era nga nyina okuplayinga paati yakumenga shwat okusajja omukola ki omukkiriza n'ebintu ebikola tukakola ki negobera banayebera mu kifo kimukwerayiridde just nkuwulira gwe yampise ndi wakaawo sirina kyenkoze kikyamu tewali just mbadde ntereera bw'oba otula tulaba kifo kimu totereera tula onywere nkwegayiridde olugi lugule lugale oba kiki nedda just ndaba oba bebi azuukuse simanyi ye bannange Abigail, can you stop banging the door?
How is that baby? Where is he? Where is she? Stop banging the door, okay? Can you check on the baby if she's awake? Namulaba last time wali wankubira ebikonde. Wabbanga ki omwana? Baby one. Baby one. Here's a time. Ekitegeeza Okay. wali So mutuufu don't nti- bang the door, okay? Wali mutuufu nti nakamala okuzaala bulabulabula. Wansanga Kyokka n'obeera ng'olabika bw'oti. Aye. Abakazi nga baba akazaala nakulaga nti ye alinganga oba nti nkadde. N'oba ng'olabika Ate ndabika bw'oti. bubi by the way. Nkyalina akawere gwe lindako mu Olabika maloteri. bulungi. Nkyali. Erinnya ly'omukyala olyagala? Oba tulireke? Omanyi Kandi no lye kisinzira gw'omanyi intent ye kuba sijja kitegeera naye gwosinga omanya Erinnya ngenda naye lyesigaliza. tuli ku omu kiki sikitegeera. Simanyi Eh. nga jja ŋŋamba naye ali wiringi okunsasula. Kintu kitambuze mu ki? Ate ebira byaŋŋamba awo. Naye kati gye byaggwera nga naamaze okuyisibwamu ate empina biki. Nagamba amanyi ngajjawo amalala nkola ki? Okuddayo neera. Kati yeso Akaseera kampita mu ngalo akooyo Nga tolaba ku- naye nga ye omumanyiiko. sijja kulima munina gwe mmanyi wabula Mukyala mukulu ali mu myaka egikuzaala. Yes. mukulukulu Yes. Oba erinnya ndikugambe. ojja linga maneki Sembeza okutu. kyensa anti ndi bubi olwo mbuulira. Yosembeza okutu. Tebaawulira ku ka microphone gya mukugamba. Netolina amagezi. Anyways, kyonna kyekiri omuntu nze I always tell people Tolina muntu gw'omanyi nti oba anti katosobola mwami kumanya. talina baami babiri bakyala babiri. Tolina gw'omanyi gwe batongoza nti wuno bw'alinga omumanya mukugambako. Anti kati olaba Kubanga ebiera nagenda obikulangira nga nyina wembijja. Nakugamba first of all omwami wo ali mu akimeka biri. gozaba kinabyogera. Anti kati wenkujjira ndikugamba mbu omuntu yenna abazze okuntomera ng'ayitamu gwe she's a coward. Anakuja direct. She's a coward. Kubanga wulira Nkulage enamba yonza okuba ng'ogimanyi kuba njirina. ogenda kugindaga naye nze kyensobola okugamba next time bw'akomangawo waali mugambe antomere nga nze. Aleme kuba mutiitiizi. Okuba fiya. Tumuwulirangako tolina kyoba. Kati nze sisobola kuwulira muntu yenna wabanga ali mu layini y'omusajja nga we're talking about musajja owange. Nze siina kye nali nsanzeeko omwami wange kyakoze kibi. Kati nze wabanga ye ayise wabbali nga nze sikifunye mu saidi ya musajja wange. I don't consider that. Njagala Bash mwennyini ayimirire n'ebigere bye ajje. Simusira. Sima naawe oli musiraamu. Tobikwatako naawe, tobikwatako. Nkale. Walikera ku makya mwennyini nanjatulira nangamba ne Rebecca wange anti amta Rebecca wange Bwatudde erinnya lyakuyita. Rebecca wange muli aba awe nditegeera famire ye bwerikera ku makya nembuulira nengamba kati munnange muli aba sijja muwakanya kuba musajja musiraamu kyekijja kumpisa bulungi mbunja so tatavangayo okugaba nti wali ekizo oba tulina mu considering alabika abeera tumuyitaani yamanyi oli musajja muleka akole byakola wabyayagala okukola nze takiŋŋambangako tandagangako tajjangako officially naŋŋamba Rebecca kino kiri bwe kitine bwe kiti atuve ku camera enda kuwa ennamba ate omala jimpa kulye n'amannya alekerawo okuyita mu gundi ajje direct ogenda kukola ki no sina budde bwe kubanga she did not attack me nja kumulinda when she attacks me then nsoke musabule bulungi ate ongambe mukulukulu nja muvuma embugubugu zonna muvuma amannyo muyiwa amannyo gatasenya kwega buli kimu nja kimuvuma alabika akuzaala naye ate Bash ne tasobola mama genda kuoyo kati Bash naye waba agenze ku mukazi omukulu naye aba maama we oba omukyala ye yeegwanyiza ng'abangi y'obubaati ate yoyinza n'okubeera awo nga bantu ba famire like I mean oba ogambe muntu mukulukulu kubanga Bash tasobola kwagala mukadde kuba nze ndaba attitude ye
tulinga bali kuomu sijja kulimba bannange newakuba nti bamulamu otakwagala oba nti nazaala onazaala tomwogera nazaala wange tomuteeka na mukamera mukazi mulungi nnyo mukazi mulungi nnyo ati nandigambye nti nazaala kuba muntu mukulu akuzaala ali emyaka egikuzaala ewamu naani emyaka eginzaala ogimanyi okusinza ku kifaananyi kye nnalaba mukulu atuludde akolerawa Abu Dhabi no akola Abu Dhabi no yabeera kati just nkwaddeko katono sijja kulimba awo Bashiri aba yiyo obuyinja naye kyonna kyekiri nze tangambangako so eyo si nsonga ndi ogwo otakumalira budde ate naye waba naye ayagala kujja wetuli Basha ja ayanjule nze nze webale nnyo kasita Basha ajja mpuliriza omuntu ogwo Bashiri yakugambye nkutaddeko omuki omukadde yekka yalina okumbulira ekiddako tewali buzibu kyaba ayagadde n'ekirala kati olina wazaala bikyoyo tasobola nazaala kati woba ogamba mukadde aba tazaala enkwaso ziba teziriiko kati sokoleke let me tell you one thing ndi muntu ali so busy era whatever decision Bash yonna kyanaaba akoze kitegeeza aba alina waasinzidde enywa nakoyo obuwala buleke enkulu tenywa balero ngateekawo erinnya lye muleka anyweko akati omukazi ng'oyo bw'atyo njagala tudde mu bazima ayinza omala ebiseera bye byonna nga tafunye muntu nga Bash ayimiridde wetagga omulabeko lumu namulaba okitegeera mu bifaananyi namulaba wayambawo ku bifaananyi nagamba disizima ye lwaki nsosootola ebintu bingi okitegeera akati ayimiridde kati oyo omukazi oba waaba mukulu honestly kitegeeza mbu ajja kumala ebiseera bye byonna tajja kufuna muntu nga Bash alina mwekwatako bwekwasi onywera okitegeera anagendera kuli ng'akulula ng'akulula ate kati alina next golaba alina next asooka n'abakulu banne kati ng'abajjawa n'abakulu banneyo bamanyi baagala bato tebagala nkanga naffe tulinde lwe tunatuuka mu egyo emyaka tutandikwe naffe okuba nga olaba obeera wano n'omuntu n'akwegwanyiza kati ng'oyo gwe omusajja gwe waleeta gwe simanyiko mutwe n'amagulu mbu akwegombedde online no yakusinkana mu consulate ng'ozonga zogambye zirimu gundi ezo bangi betusinkana bino ebintu wenkolera olina kwefuga bwe tewamumanya tewamulaba naye kati bweze tinojja n'okola eyo oyinza ndoza ku mpisa zo oyinza okwagala buli omu tokubye nnyo kyekituufu because olina okwefuga naye nga ndi kagumu oli kagumu buuza ku bantu nga ndi luntu lugumu olwoza lwaki anina tuli tuti naye nga baŋŋamba naye mbw alina haki nedda baŋŋamba wabba ku mukwano gwo eyo story nagiwulira mbu wabba ku mukwano gw'omusajja kasa bwe nabba nanyweza siwe kiri ate n'atadduka kitegeeza nange nnyimiridde bwe nabba nakola ki nga abantu beeyogeza kyokka mpulira njagala nnyo oyo omuntu amanyiira alekerawo kummanyira bambi whoever ali kummanyira oyo simanyi yakutumye mugambe let her attack me direct ate alina okumanya mu nze famire y'omwami tuli tutti tujja kulwana olutalo omanya abantu abannumba kati simanyi bamulimu ne famire negundi naye nga abantu b'omwami tebasobola kulumba tebasobola nze ekyo nteekawo omukono abasobola okulumba lwaki oninnyirira anti kyebaŋŋamba nombadde ŋŋamba oli abadde akuwandikira gwogamba musimanyi ono yalina gundi ndala nnyo yalina intentions ndala nnyo anti enkugamba mbu ekyo nedda naye ziri okuŋŋamba what do you want from her kisoboka kugambye tuli tuti bonna okuva ku muto paka kwasembayo lutalo bebo bajja kukulumba bakukube n'okukuba tolamu nze ndi mulalo naye bajja kukuba nja kubakuba aye ne Bash naye bw'alijja ajja kukuba tojja kumanyira ndi favorite wekyo olina omumanya oyo omusajja ayinja kumwekweka abakazi n'oba okomawa sakubayo ekigo
naye n'akifiiringa yonna gye yali n'amanya mbu bw'obanga oli mukazi naawe nalina kaweere wansanga amagumba gakyali manafu nokimanyi muno omwana atemamu patisi mpitirivu niyo zonna ziwansabula okumpulubala zonna yazitemamu yazitemamu lwaki yazitemamu yangiraza abantu nonyambula byonna nali wabweru bwenti nagezaako okuteekatako obuntu nakola kikati namugambe ekyo kimu byo temugikola omanyi tetukola feka kati waliwo abantu abagenda ne bagamba Rosette kati vidiyo eyo bakuswaza lwaki wakozebwa kino tebatakimanya nti nze ate kati nkola nze nteeka butesi mu kamera ebisigadde sikola ki gwe batomanyi simanya bagenda ki bagamba sibagamba kati bano abantu babaze wano yaga kungamba mbu tuba tumaliza bwe tuti tubagamba mbu kino kiri oba bigenda bugenzi direct bagenda bakola baba bateekeddwa okukola bongabo ne bateekayo ate oba kati nyina ne vidiyo gye twakola we twalineddwa gwe nembeega erya ne bagamba naye vidiyo mugireke ekikazi kyantwaza bwe kiti swimming pool era nenkola bwe kiti nembeera nga kino kisikasika kiti nakeera ku makya yalinga girlfriend omusiyazi girlfriend wani omusiyazi anti girlfriend wange ganti mumuloza girlfriend kwe kwagala omuntu akamoso yo ati girlfriend munnanga abantu abamu you became my girlfriend. Hey, I'm your girlfriend. We are friends now. I thank For God now, for you. but not we are not close, you know. We shall be close with time. I trust myself. So I have to come back next week for something else. Era nsuubira. Next week nga siriiwo. Ojja kunsuubira. Oba omwetandikira oba weggwerako ojja kunsuubira. Wonna we naakusanga njagala kulinnya kati kagere. Ojjeko ku mulimu. Maybe naakusanga ku mulimu naye kati ngenda kubanga nkunoonyako mpolapula kubanga n'ekirala wogenda mu comments abaana omanyi nze ndaba ewali essira abantu webasonze abaana bakwagadde nnyo enneeyisa gye weeyisaamu abaana bakwagadde bwogenda mu comments zonna abaana bakwagadde kati ate nze kyo bwe nkiraba kiba kinkolera ng'omuntu ate mba nja kkuta mba sijja kkuta kitegeeza bali willing okugoberera n'okuyigirako ebyenjawulo kati olwayo tuzze kibategedde okuba gye kikola ki bajja kitegeera noyo yansaba andi obubi ayagala okumiitinga muwala kawala kamaama kuba namuwuzizza ku wali ku tiktok oli mulezi oli mwana nga ndi muwala newali mukomesi obalaba erinnya lye lyaki lya muwala tujja kulaba engeri tujja okumwarrangingamu meeting mwogere muko mwali muno omwana akola ali very okay siga nti wakutusumbuwa mu biki mwarranging tulabe pozi n'ekirala kabiira ngenda kusabayo ekintu kimu mbadde nina omwana gwe njagala okukyalirako ono omwana yazadde gwe walaba kazi yaani ono omwana gwe nateeka ku kamera oba wamulabako perusi eyazadde yes wali yazaala naye tekaana kyakulya kamaama weekali we kabeera tekaana kyakulya mbadde nsaba onfunireyo olunaku nzija okolayo ka shopping okampe nkatwaleyo bw'onaaba olina obudde osobola okumperekera kuba tolina budde kyonna kyonnapa kyenaagenda nakyo kitwalira oyo omuwala nina effujjo nina empaka yazaalira mu ddwaliro namala n'avaayo kati alina kuwalira baraha naye yaŋŋambye nanga Rosette ebyokulya binsumbuwa oli mukyala mulungi oli mukyala muzadde olina omutima omulungi kino nkikusabidde mu kamera kyonna kyonaaba osobodde nja kwogera ne ttiimu yange tulabe tufuneko ekintu ekiri reasonable kuba ebiseera ebisinga njaga nnyo obuyambi bwe buba bugenda wantu mpulira nga nze agaba ekitamala so kati ninako ttiimu yange gye neesiga musinga mba mbayiseemu ne mbagamba tusobola okuvaamu ekintu ekigasa so ngenda tandikirawo immediately ng'ovudde wano ongezeeko bagamba obala omutima omulungi ogwagaliza nina omwana yaŋŋamba yajja najja direct naŋŋamba omukyalo oyo omulaba njagala kumubaza mbaye nabula ennamba ye twali basatu kino ntya Allah nkyogerera mu kamera sikuwaanawaana naye yajja omwana nga kaseera kona tisobola kujja kubikugamba kubanga twali sinaba kukwogerako naawe kukufuula nti oba onsonyiwa ebitwala tugende wali wakyaliwo akaliro nga twakamala okukola kyowakamala okunkuba kati omwana ampeereza message nangamba naye Rosette munange omuntu oyo oba omukutte mpola nga omukutte bulungi ategeera
ate muntu omulamu muntu mulungi akola ki ayamba atya Katonda nanga bali abawala aba nga bali sitaaka bwebanga kwendi nga ndabira jagenda mu comment section ateke twali abawala aba nga tuli sitaaka tulina mirimu yakwatako omu nga bwamufunira omulimu bwe omuwala n'omusasulya commission wa nusu 100 nagera nakola nabala wakatako omu naye sente tewazibajjako kino ndayira nga ntya Katonda omwana yakingamba nyinza okuba nga sikutya nkurespectinga naye ntya Katonda omwana ngamba bwabayamba abawala aba sobala omutima ogwo ebyo byonna nti tukolera mpeera z'abaana kyobola nga ebintu oluusi bibeera simunsi Katonda abeerawo naye nga bangi kasobola kujjukira baliwa bennyini kuba abaana bangi boosanga yansaba n'ennamba akaseera nga nkwinako obusungu n'okugimwasa nga bali sitaaka olina kugaa ndi sitaaka kati singa olyajjangaga naye ekirala kyengenda okwebazaamu waliwo omwana eyakomentinze nagezezaako munoonyaako ne mbuuzaako Medi ne Medi nangamba issue zaabwe nga bo omanyi mpitako mu comments nendaba omuntu ono gwendeese nze anjokesawa oba kiki ekimukwatako ennyo kineetagisa okumusemberera oba mwewale muntu mubi kale oli muntu mulungi kubanga bw'ogenda mu comment section nyina comment y'omwana gye nalabye eri egyo era omwana nefuba okulaba nti mukola ki munoonya yalina engeri gyadde complainingamu omanyi wano bantu bangi batenya okubeera mu kamera nga manyi ebibi bye n'ebintu byakoze naye neewunya okuba nti oli mu recruitment oli mu bintu byakukola ku bantu naye noba nga tolina baana bandi ku bulago osobola okuhostinga omuntu n'omuleeta abaana ne bajja mu inbox oli yanziba kino oli yankola kiri oli yankola kino naye gwe nafunye gwe nanabye ate nga tekiri naawe tekina volvet kyali ate naani ne muganda wange Medi ate nga naye ali working hand in hand okuba nti akola ki nti asolovinga ekikola ki ekiro omwana talina bugumiikiriza aidono naye nga bale kubeera muntu mulamu kubanga zi comments nziyitamu kazibereza Facebook kazibereza ki kati singa abaana bajja ne mu inbox yange oyo yakola bwati ne bwati ne bwati kati mubona ne mu Dubai abali mu emirimu nkwewuunya gwe nsobola okulaba nga tolina that kind of kati shit ako ngenda ka concluding ho very little nga bwe nayogera from beginning teri atalina mabanja oba teri atalina bizibu naye nze ku listi yange nga company sijja kwogera nganze kuba kati jjukira omuntu waba abanja wano baba banja gwe individual naye company tulina just issue za visa zagenda zitagalamuuko awo ebintu bya amnesty so many things went wrong bingi nnyo ebyakosebwa naffe ne tuba nga tukoseddwa naye nze ninako abantu bemmanyi abali ku lisiti yange nga mbamanyi mbu bano bakyabanja company ate nga ebintu bya going wrong ate nga byali beyond our control naye ng'era we are working hand in hand era abamu ku bonze sitya kuboogera kuba bo babanya ninayo omukyala bamuyita naye nga bonna referrals ali from family abasinga naye omukyala gwe bayita Rehema ye yayagala visa kati sente ze zagetinga stuck wanga waliwo yali agezako okuswipinga account yange nga bajjako sente naye tosingenda gikulaga account paka nakati kuliko emitwalo 2 ejjaddiramu naye gyagaana okuvaako nga kwe kwali ne sente zaki ne every time I'm speaking to mbuba anti baba blocking ambu kuyitako sente nyingi ate swiping biki byali biwanvu na kati nkyagitambulira yo account gyolaba naye sente zasigalako beba verify nga tetumanyi up to date ne kati bambi Rehema yatoka ekiseera bambi person ne mugamba omanyi nja kukozesa sente zange in between nawe nga bomanyi mbadde mu kuzaala mbadde mu kinenga nja kukwata sente nkusasule. Then issue ya jogambe yogedde ku Medi. Medi ng'omuntu nkola naye era tukola ffenna. So kati waliwo ba clients bya mutagalako mu biseera bya amnesty naye nga yabakolera naye bakola visa change naye the fact that mubali basasulira freelance bizo baita freelance ndoza n'atabawa service ya freelance wabula n'abakolera changes ebabita batya ebyo bya change no A to A yabakolera ebyo bya A to A kati bone babulira nga teba fulfillinze era y'omu ku bo I think media mpereza call message nangamba omu ku bo bamuyita Janet something like Janet era channel yemu naye nga bafuna Janet yoyo na comment yakobire yoyo yafuna A to A bulungi naye lwa kubanga kye yali ayagala mbiyete yayagala A to A
yali ayagala kino kati bo ne bamukoleramu nga bataasa embeera kuba kyali kiganye nga visa z'abawala tezifuluma kati ebiseera ebyo kye baakola buli yali manager yagamba omanyi kye tugenda okukola buli omu asasudde wakiri tumukolere etusooke tutereze embeera visa we zinaddamu okudda engulu tubateeko nga ne kkooti ezange mu license yange nga baganyuza aprovinga era byalwawo nnyo kati abaana ngabo eyadipostingako katugambo bange 15 n'omukolera nga okokojje n'osigazako balance n'omuga katulabe embeera weeterera be banyiiga luvannyuma nnyo n'anyiiga ate nga wobamanyi odiringa n'abaana Uganda akera n'anyiiga n'agamba sibyagala akalemuzize sebasabangako kola ne si be bangi sikiwa mwe tubala mu bantu ababanja kampani tebasukka bantu nga bana tebasukka bana nate it's only one complaining obokitegeera abala kikanuza yabanyumira bulungi ne babanga bakola ki naye nga bajja kusolvingibwa kubanga olaba singa era olinanga mutwalo obale kuba mwesimbo kubanga bwe nakimanya ko namuliye neŋŋamba kaweddemu nenda n'okulowooza nti abaana bagenda kujja bampolereza ko bagambye after all oyo mubbi yatubba nga waliyo n'omu akyogera nendekayo kuteekayo nga muli nyina okukkiriza okugamba nti maybe abaana bajja kujja bagambe oyo ndaba alina kyona kina kiri nga bukomenti mbulaba nga sibulaba naye oli mukyala enewe nga tumaliriza njagala kunoonya kikwemeka gwe n'ebintu byebi abaana bandi bubi omukazi n'omunange yajja n'akola ki naye abaana beetanidde okwagala abanigeria gwe gye wabagambye noonya kikwemeka mpaka nakati ojja mufuna era njagala nfune kikwemeka no olaba wanyoonya n'ofuna olwaleero nyini tulina program ena kubanga munoonyako sena kukyusangu era ngenda kubeera bwenti yagambye agenda kulabika naye nga ebintu ebyo bitufu omukazi kitufu yali akoze gumu ate munaye nkulimbe abaana kyopamanya bannayiri abakazi banyiivu eri abanayuganda bebabiddeko abasajja simanyi nsonga lwaki ninga nabo banyi bali anyway Kabira balinga abanakenya kuba naye si tebanvuma kale katumalirize byebyo naye ngaze kyeŋŋambye ne wiiki gyengenda kunoonyako buli wiiki gyenda kunoonyeko omulundi oguso nsuubira saagala kusaba mwaheze gambe munange kamera akalungi ojja kulyako we tunaba tuvudde wano siyinza butalya tojja va wano nga tolidde kamera ani yagifumbi bawala bange lwakuba sikwanjulidde naye buli omu ali wano waliwo alabirira omwana waliwo afumba abalabirira abaana bali babiri obasasula otya abalabirira abaana bali babiri kuba baby alina special handling gye balina omukwata nkola Rosetta work ate ebiseera bisinga tukola okuizinga obulamu bwaffe kubanga olaba kyoliddeko kyekikyo envunyu zitulinze saayo nayo n'ogenda bw'ofa ne batandika nze njagala I want people to celebrate me mu katono kemba sagala bakaabe naye nga bakaaba nga banyiivu nga bagamba aliyose akazimu kange kabeereyo nga kasanyufu nga kasirise kagamba kyonna kyekiri so we mba nfunye omukisa I use it alhamdulillah shukran katil alhamdulillahi rabbil alamin mubeere bulungi just nize mmere ate mbawo nga siridde nice meeting you thank you